أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، فالله سبق الحمد منه لنفسه قبل أن يحمده أحد من العالمين، وحمد الله لنفسه في الأزل لم يكن بعلة، وحمد الخلق مشوب بالعلل، فقال تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين سبحانه أراد لعباده الخير والبر، وطلب من عباده إقامة منهج العدل والفضيلة، فقال تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحصن من الله صبغة ونحن له عابدون. ثم صلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحابته الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tusaba omutonzi Allahu tabaraka wa ta'ala nanyini buyinza nanyini matenda tusime. Tumusaba Allah tuseeko obutebenkevu n'abantu baffe ne umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okutwalize wamu. Tumusaba jalla jalaaluhu atuteeke mu bamutya ebiseera byonna, so si mutya murama Allah ne yokka. Tumusaba omutonzi Allah amalira abalina ebizibu byabwe, awonye abalwadde endwadde ezibaluma. Tumusaba jalla jalaaluhu afuule Uganda yaffe ensi ey'emirembe. Allahumma amin. Abampuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa al adabu al islamiya, empisa z'omusiraamu z'asaana okweyisaamu. Naam, omusiraamu wannamaddala yeetaaga okuba nga byakola byonna abikulembeza na mpisa. Amakulu kyaba agenda okukola okuba nti kyakulembeza ku kikolwa ekyo ziba empisa. Era nkikakasa bulungi nnyo tisenga buli musiraamu yenna alabikidde mu mpisa z'obusiraamu ennungi, twandibadde bayitirivu nnyo, tetwandiwuliddeyo bavumirira busiraamu. Era bwe bandibadde babuvumirira, wandibaddewo ababaddamu nga bava ku sayidi yaabwe yennyini nga babagamba nti nedda, temuwaayiriza bantu abo. Naye munnange teri kiruma kubeera nti ebitwogerwako ddala weebiri. Waliwo agaze abasiraamu bagakola, kakati abalengera ne bagamba temubalaba, kiba kibi nnyo. Abampuliriza, omusiraamu yeetaaga kulabikira mu mpisa nnungi. Omusiraamu yeetaaga alabikire mu mpisa ezikoowoola atannaba kusiramuka okusiramuka, nga tannaba mugamba tiwaliyo Katonda omu yatuma ne nnabbi we, bw'omukkiriza owona kino okola ki? Kirungi asooke yeetegereza empisa ze, empisa ezo kirungi asooke amulaga empisa ennungi. Oyinza okwekanga nga zimukooweddeko ekitundu, agenda omugamba ebigambo nga yayitika dda. Byenjogera si ngero era si ggereesa, wabula tulina ebyokulabirako ebitali kimu, nti waliwo abantu abatabalika abaasiramuka ne bayingira eddiini eno, naye ng'ekibayingiza mpisa nnungi ze baalaba mu basiraamu. Kigambo kino kiddiŋŋana nti ensi esingamu abasiraamu olwaleero mu nsi yonna ye Indonesia, gye muwulira gye tuyita Indonesia mu lulimi Oluwarabu. Ensi eyo obusiraamu bwayingirayo na mpisa z'abasuubuzi ennungi. Baababuuzanga, bannange, nga muli bantu balungi nnyo, nga beesigwa mu kutunda, nga beesigwa mu mbeera z'okuba nti bakolegana n'abantu, nga beesigwa mu mbeera zonna. Ng'omusiraamu bwe yeetaaga okuba mwesigwa mu kugula, mu kutunda, mu mbeera zonna. Baalabikira mu mbeera z'obusiraamu oba mu mpisa z'obusiraamu ezannamaddala. Abantu ne babeegomba ne bagamba nti nno yiyi bannange, mmwe nga muli balungi nnyo. Ne babannyonnyola ekituufu nga ge mazima agannamaddala. Ne babagamba eddiini yaffe bannange bw'etyo bw'egamba. Agiyingira akola atya? Ne babagamba agamba nti ashhadu
la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu ne batoola shahada ne batandika okusiramuka. Olwaliro tuba twogera ensi esingamu abasiraamu mu nsi yonna yensi Indonesia gye twogerako. Allahu akbar. Empisa ennungi weekanga zifumbiza omuwala ku lujja, abalabi gwe babadde balengera ng'omubi ne bagamba nti oyo yajja okusembayo banne okufumbirwa, ogenda okulaba nga yasoose okufumbirwa. Ebigambo biyitaayita kuba batabitegeera, ababitegeera bagamba nti omanyi abadde abasinga empisa, afumbiddwa abaleseewo. Empisa ennungi ze ziremeza abaana ab'obuwala mu bufumbo ne babeera ntende, ne bagamba omusajja oyo osizze ku bakyala bangi abasinga oyo okunyirira, naye nga ye tagooka, nga tagenda ye nga waali. Ogenda okyetegereza omusajja nga nnyonnyola nnyini mukyala ti nze bannange omukyala wange oyo esinza muta, era ne bw'aba agambye nti agenda nfuba okulaba nga tagenda olw'ensonga nti simanyi nti nnyinza okufuna omukyala mu bwangu alina empisa ng'ezize. N'osanga ng'empisa ziwunze omukyala oyo mu maka, era ng'abalengera obuwe bwe bali, naye nga ye bbaawe alengera mu bulungi nti tabangawo. Empisa ze zitera okutuma abaana ab'obuwala ne babeera nga balabikidde mu mbeera ng'ey'okukala, naye nga gaba mazima, ng'agamba nti njagala kufumbirwa omuvubuka gundi. Ogenda omubuuza ensonga ng'agamba nnengera wa mpisa. Era bangi nga mu butuufu bandibadde si bangu baakufumbirwa bakyala be balina, wabula ogenda okwekanga waakolwa ekisoboka kyonna okubeera nti nno ono omukyala ayinza okuba wa babbeeyi bagagga oli olw'amaanyi, n'akola ekisoboka kyonna okulaba ng'awasa omuvubuka oli omwavu okubeera nti amuwasa olw'empisa z'amulengeramu. Ebigambo biyitirivu nnyo ebikwatagana ku nsonga eyo, era nga omubaka sallallahu alayhi wasallama empisa ze yalina saayingiza abantu eddiini y'obusiraamu afuwaajan, ebibinja n'ebibinja. Abampuliriza, tuluse omusomo gwaffe guno twogedde ku mpisa z'omusiraamu z'ateekwa okweyisaamu, nga tufuba okulaba buli kye tutannayogerako tukikwateko biiznillah mpola mpola. Omulundi ogwaggwa ndowooza mujjukira bulungi nnyo bwe twatemaatema empisa z'omuntu ayogera ku mutonzi Allah ayogerwako, naye munnange bw'oba omwogeddeko mu mpisa kiyitirira. Waliwo abamala googera ebigambo tebiggwayo, subhanallah, la ilaha illallah, owulira nnyo kuteesooka. Allah eba bamwogerako okugumiza ekigambo. Bwe kiba subhanallah, bwe kiba la ilaha illallah, bwe kiba alhamdulillah, obubenga ebigambo bivaayo. Naye munnange abantu boogera n'ogamba oba kikyayogedde ekyo ng'omutonzi gw'oyogerako bw'otyo. Ensonga lwaki mujjukira bulungi nnyo twatemaatema empisa z'omuntu ayogera ku Allah zeetaaga kufaanana zitya. Kaakati tugenda kulaba ku mpisa endala, era ng'oli ayinza okwebuuza ekyo nakyo. Tugenda kulaba adabul half, tugenda kulaba ku mpisa z'okulayira. Abantu nga balayira, waliwo abamu nga tayogera bigambo biwera nga tannalayira, nga ye ali awo yagufuula muzannyo. Ekintu ky'okulayirayira abampuliriza kiri ddenja, wabula teri amanyibwa ddenja bwakyo okuggyako oyo aba abusomyeko n'abutegeera. Bangi n'alayira ng'alimba. Tusaba Allah tutaase. Abampuliriza, tugenda okulaba ku kye bayita empisa z'okulayira, fa'iruni alquluba wal asma, mu njazike ku mitima n'amato. Ahyanan nadtarru ila an nahlifa bisababi amrin min al-umuri sawa'an halifna min tilka anfusina aw tuliba minna an nahlif. Tugenda tuwalirizibwa okulayira ku nsonga yonna, kyekimu
okulayira okwo nga teri atugambye nti layira waliwo abamu tomala mugamba nti layira oba nga tusabibbwa okulayira waliwo ebinyenyintira ne bagamba omuntu nti layira waliwo ebintu ebitaliimu kusaagirira ga nti layira naaba nga bamugambye bugambi alayire ate newaba walayira nga teri amulagidde ezo embeera weeziri ومن هنا فإنه ينبغي علينا أن نتعلم ما هي الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها عند الحلف بكبيران قد دلوك ليلة kikulu nnyo era kyetaaga okwegendereza kibeera kitwetaagisa okutegeera empisa ze tuteeka okweyisaamu mu kulayira tulayire tutya era tulayira ku ki tulayira ani wa ilaika ba'daha mujje tulabe kuzimu empisa ezo biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kusunako ze tunaaba tusobodde ate oluvannyuma inshallah tujja kuba twongerezaako empisa namba emu alla tahlifa illa billah okuba ntolayira atali allah wallahi togezaako okulayira atali allah abantu balayira bannyaabwe abantu ne balayira bakitaabwe abantu ne balayira okufiira mu bitooke bya gonja ne balayira okulya ennyama enkaafu ne balayira okulya embizzi n'embwa ne balayira emagombe kulayira jjajja ali emagombe kulayira ani byonna byonna katemba fetuwangaalira ebuwarabu wano kati ng'emisiri bali ate bayitawo oli agenda nalayira mutabani we nagamba wahayatu ibni ndayira obulamu bwa mutabani abamu amanyi n'okulayira obulamu bwoyo amuli mu maaso gwakakasa namugamba wahayatak ndayira obulamu bwo tusaba allah atutaase ekisinga okunyiiza mu byonna oyinza okwekanga nga buli lwalayira allah n'agamba wallahi aba alimba naye kamala alayira ekitali allah olwo abamanyi bagamba gayogera ge mazima olabye obuzibu obuli awo olabye eddiini bwewaba nti omuntu abeere nga kulayira ekitali allah wategeegerera nti ali ku mazima era nga bwe kiri ate bw'aba alayidde allah nti buba bulimba noŋŋamba mbu oyo eddiini ye batutandise okubaliga abampuliriza okuba nti omuntu alayira alla yahlifa illa billah talayira okuggyako omulezi w'ebitonde nga ye allahu tabaraka wa taala fainnahu la yajuuzu an tahlifa bigayri llah lianna alhalfa huwa ta'dhimu almahluf tekigwanira ddala kubeera nti olayira atali allah kubanga okulayira kiba kitegeeza kugeza gw'olayira تعظيم المحلوف به وذلك التعظيم لا يكون إلا لله جل وعلا تري مننا أتري الله تري مننا ونمدلا أتري الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم أمبك الله يقام من حلف بغير الله فقد أشرك على تري الله وبا تري الله aba agasse ku allah n'ekintu ekirala kuba allah yateekwa okulayira kati olayira kyekyo era olayira ani oyo tusaba allah atutaase hadisi eyo yayogerwa abu daawuda ne tirimizi naye yagyogera ne imaamu ahmada naye yagyogera sheikh albaniyu yagamba hadisi ntuufu waqaala sallallahu alayhi wasallama aida era omubaka wa allah yagamba inna allaha yanhaakum an tahlifu biabaikum allah bagaana okulayira bakitammwe faman kana halifan falyahlif billah alayire allah wa illa falyasmut ekyo waba takisobola asirike bwe wali emirembe allahu akbar eddiini yaffe yeyitiira mu ttulera bw'oba tosobola kulayira atali allah nga kikumenya munnange obuteezaalira mitawaana at least sirika ojja kuba olabika nti olina kyotaasiza hadisi yayogerwa bukhari ne muslim amma alhaq jalla waala fainnahu yuqsam bima sha min makhluqatihi aw yuqsim fainnahu yuqsim bima shaa min makhluqatihi ate yo mutonzi allah
alayira kyaba ayagadde mu bitonde bye. Wallahi ffe tuteekwa kulayira ye Allah, ate ye asobola okulayira kyaba ayagadde mu bye yatonda, kuba ye mutonzi. Ebisigadde bitonde. Ayagala okuwanvuya ebigambo tumugamba nti fa'alu lima yuridu, Allah akola kyaba ayagadde. Era ne tumugamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al, Allah tabuuzibwa ki kyakola. Tokkirizibwa kubuuza Allah nti ekyokoze kyaki. Abampuliriza, wahum yus'aluna, ffe tubuuzibwa. Allah ajja tubuuza akana n'akataano. falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin. Allah ajja kubuuza ababaka era abuuze n'abaatumwamu ababaka. Ajja kubuuza abaatumwamu ababaka, abuuze n'ababaka nti ddala mwatuusa kye nabatuma akimanyi Allah. Era yali abalaba bannabbi be mu mbeera zaabwe zonna ne be yatumwamu. Tewajja kuba kirala kyonna okuggyako okukakasa amazima kyobubaka bwatutuukako. Tusaba omutonzi Allahu tabaraka wa taala taase. Tugambye Allah yalayira kyaba ayagadde mu bitonde bye. Ojja kusanga Allah yalayirira enjuba oshams. Ojja kusanga Allah yalayirira amakya g'obudde wa subh. Ojja kusanga Allahu tabaraka wa taala yalayirira obulamu bwa Nabbi Muhammad, la amruka innahum lafi sakratihim yamahun. Ojja kusanga Allahu tabaraka wa taala walayirira ebintu eby'enjawulo biyitirivu nnyo. Kale nno ye waddembe okulayira kyaba ayagadde, naye ffe tuteekwa kulayira ye Allahu tabaraka wa taala. Empisa namba 2, an takuna sadiqan fi yaminik, okubeera nti kyolayirirako mazima gooliko. Si be bantu abalayiralayira naye ng'ekigendererwa ku kubuzaabuza bantu na kubalyaza amaanya na kudduka mu buzibu bwe babeera beesuddemu. Oli n'alayira, wallahi ndayira omutonzi, naye nga wallahi alimba. Oteekwa okuba nga kyolayirirako olayirira ku kituufu. Naam, fa innahu la yajuzu abadan, tekigwanira tekikkirizibwa n'akatono an tahlifa kadhiban, okulayira ng'olimba. Fakad qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, omubaka wa Allah yagamba, wama yazaalu rajulu yakdhib, omuntu ebbanga lyamala nga yeerettadde ku bulimba abulemeddeko, wayataharra alkadhib, n'atuuka n'okuba nga wa lulango, tayogera bigambo 3-5 nga temuli bulimba. Waliwo abamu babatuuma n'amannya, ne bagamba nti oyo musalaba kasi, ali awo ne bamutuuma erinnya nga bamulengeera muli, ne bagamba nti oyo gwe mulaba nti kati abireese ebyenjwanjwa, nga ye ali awo yalemera ku bulimba. Kati wamala obulemerako n'abeera nga abbinkidde mu bwo, omuntu oyo ekimuviiramu mukimanyi. Tusaba Allah atutaase. Hatta yukutaba inda Allahi kadhaba, omuntu oyo bw'alemera ku bulimba nanyinkira mu bwo, awandiikwa eri Allahu tabaraka wa taala nti mulimba. Allahumma sallim, Allah atutaase. Okubeera nti kalaamu emaze okuluma nti nno oli mulimba mu maaso ga Allah, okiyita kyakuzannya. Gwe kubamu akafaananyi mu mbeera yaffe ya bulijjo, nga bagambye nti onoonyezebwa, era ng'amawulire ebigambo biyise byonna byasoma ku mawulire, abawuliriza abakola ki byonna bagamba nti oli wanted, bakunoonya. Oyinza kuwulira otya? Obeere nga owandiikwa eri Allah nti oli wanted, oli mulimba, olindibwa. Tusaba Allahu tabaraka wa taala atutaase. Hadisi eyo eri mu Bukhari ne Muslim. Mpozi waliwo ekiwayo ekyogera kwogera amazima, n'ow'amazima bw'atyo kasita agalemerako nanyiikira mugo, awandiikwa eri Allah nti w'amazima. Naam. Wa qaala sallallahu alayhi wa sallama, era yagamba omubaka wa Allah, man halafa ala yaminin masburatun kadhiban,
متعمدا ليقتطع بها مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار. omuntu alayira ebitaliyo amakulu alayira ku bulimba n'afuula oba ne yeefuula nti gaaliko ge mazima naye ng'ayagala kukubirayo ssente za muntu, ayagala kukubirayo maali ya munne, ayagala kulyazaamaanya munne mu mbeera yonna, yeetegekera ekifo kye mu muliro. Muliro kino, omuliro ogwo gwe tuwulira teri asobola kugugumira gubeeramu katikitiki bwe kati. Wallahi gwakumwa emyaka 10 sabiyaddat ne gufuuka mweru, emyaka 10 mirala fahmarrat ne gufuuka reedi, emyaka 10 fasiwaddat ne gufuuka black. Fahiya sauda, guli awo black. Wallahi tusaba Allah gututaase. Bw'owulira nga omuliro gwogerwako gamba Allahumma inni a'udhu bika minan naari, ayi Allah nkusaba omponye omuliro. Oluwarabu bwe luba lukutawaanya gamba mu lulimi olwo lw'owulidde nga nkivuunula ti ayi Allah nkusaba omponye omuliro, teri ajja kugugumira. Wallahi waliwo abagamba nti omuntu bwe gumwokya nnyo amanyiira. Allah ajja kubeera nga abantu emibiri bwe giseebengera abambaza emibiri emirala. Baddalnaahum juluudan ghayra, abambaze basobole okubeera nti bakomba obulumi obwo, oba kubeera nti balumizibwa, ng'okulumizibwa okwo tekulimu byagga nti ki kugamba nti manyidde. Tebiriiko kumanyiira. Ebikwatagana ku muliro bibi nnyo. Abampuliriza bwe tulifuna chansi egutematemako gwokka omuliro, tulikikola biisinillahi tabaraka wa taala, naye nga kirungi tugutye kubanga bwe buddiro bw'aboononefu. Tusaba Allah atuwonye okubeera mu boononefu. Omuntu alayira olw'okukubirayo munne ng'alimba yeetegekera ekifo mu muliro. Eyo hadisi nayo yiyo yayogera Abu Dawuda ne Imaamu Ahmad. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدق إذا حلفنا. أمبك صلى الله عليه وسلم يتكبرزا okubeera nti nno twogera mazima we tuba tulayira tube nga tulayirira ku kituufu. N'agamba nti ahlifu billahi wa birru, mulayire nga mulayira Allah era mubeere nga mutuukiriza bye muba mulayiddeko. Wa asduqu, era mube ba mazima. Fa inna Allaha yuhibbu an yuhlafa bihi. Allahu tabaraka wa ta'ala ayagala okubeera nti omuntu bw'aba alayira ye, era n'okubeera nti atuukiriza ky'aba alayiddeko. Naam, eyo hadisi Abu Naim yajigira, akhrajahu Abu Naim fi al-Huliyya, n'Daylamiyu naye yajogera. Amakulu zino hadisi zonna ze muwulira twogera entuufu. Naam. ولا بد أن تعلم أن الحلف بالله كاذبا من أكبر الكبائر التي تغمس صاحبها في النار. kino kyetaaga okutegeerera ddala nti okulayira Allah ng'olimba kiri kimu ku mazambi amanene agaaganyika nnyini kulayira okwo mu muliro. Kubanga kino ekigambo taghmis, al-ghams oba al-ghamus, olayira kwe bayita ghamus okwo kwe kulayira omuntu ng'alayira alimba. Kiba kitegeeza nti obulimba obwo wabaawo okunnyika mu butali bwa mbulukufu, era okulimba okwo kwatuumibwa yamin al-ghamus, okulimba okunnyika. Lwaki kunnyika nnyini mu muliro? Tusaba Allah tutaase. Imaamu Shafi'i rahimahullah
yagamba ma haliftu billahi sadiqan wala kadhiban, yagamba saalayirako ku Allah nga njogera mazima era saamulayirako nga nimba. Kyekyo terera ku Allah nti nsonga yino ya mazima oba ya bulimba, era n'agamba nti walau a'lamu anna alma yufsidu ala muru'ati ma sharibtuhu. Allahu akbar. Yagamba senga namanya nti era nga waliwo obukakafu nti nenkikakasa nti amazzi gasobola okwonoona ensa zange sandiganywedde. Tuddeyo wali ewasoose oga nti yalayira ku Allah ng'alayira ku kituufu oba ku bulimba. Ekyo nno kiva mu kugezza Allah. Amakulu kirimu ekyokuyiga ku bantu abamala galayira. Oyinza okuba kyoliko mazima naye teri akutumye kulayira. Lwaki olayira? Kati yali ategeeza sikumala galayira. Kyekimu kyaliko mazima oba nedda teyalayira ku Allah ta'ziman lahu, kugeza Allahu tabaraka wa ta'ala nakulaga bonene bwe. Abampuliriza, empisa namba 3, adamul half ala shay'in muharram, okubeera nti olayira ku kintu ekiri haram nga gwe kyolayirirako oyagala okiteeke mu nkola. Abantu bagwa eddalu n'osanga oli kintu kiri haramu tekikkirizibwa asimbye amakanda era alayira erinnya lya Allah. Fala budda an ta'lama annahu la yajuzu an tahlifa ala an taf'ala shay'an muharraman. Tekiggwanira era tekisaana n'akatono okubeera nti olayira Allah kuba nti okola ekintu ekiri haramu. Ka an taqulu ng'ogamba wallahi lan asli arhami wa aqaribi, ndayira Mungu abooluganda bakwate lyabwe nze mbavuddeko era wano sirabawo omuntu nange sigenda genda wa muntu. N'olayira era oba ndayidde erinnya lya Allah, ekyo kiwedde. Tekisobokera ddala mba mbakutuddeko. Munnange wava mu ggulu n'otonnya, wava ku muti, wava abantu abo bantombuulira. Nze nkugambye kabonango ndayidde. Munnange byolayira oba omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza. Manyi omuntu anyiigira mu nzikiza tebamulaba. Akanya bambi kuzimbagala kinaye teryakola kiteryajja kutya. Nzikiza teryakulaba kati noona aba amala biseera teri buzira mu bintu kikeekyo. Walidhalika au walidha qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, n'olwekyo omubaka wa Allah yagamba man halafa fi qati'ati ar-rahm au fima la yasluh fabarruhu alla yutimma au fabirruhu alla yutimma ala dhalika. Omuntu alayira kutula oluganda oba ku kintu kyonna ekitasaana, omuntu oyo aleme kutuukiriza kulayira kwokwo. Lwaki? Omuntu bw'abeera nga ekintu kyalayiddeko haramu ate nga Allah yaziyiza ekintu ekyo era Busiraamu ne bukikakasa nti kiri haramu, kakati oba olayira ate kituukiriza otya? Siriba jjoogo, seziba mputtu, tekubeera kwewanika ku mutonzi Allah mwebali n'osanga yeewerera obwenzi. Kiwubeddi sinja mufuna ne yeewera, nze ndayidde ate kasita ndayira nze biba. Munnange ebyo obeera omala biseera. Songa lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man nadhara yuti Allah, omuntu ayetema naziri nga yetema naziri kugondera Allah falyuti'uha, abeere nga amukola ki? Abeere nga amugondera. Ate omuntu ayetema naziri okubeera nti ayasi Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nti ajeemera mutonzi Allah, fala yasihi, tamujeemera. Ndowooza omutwe mugujjukira bulungi nnyo. Gugamba adabul half, empisa z'okulayira. Empisa namba 4, adamul ikthari min al half, obutayitiriza kulayira. Ndowooza muwulidde nga tutandika waliwo abantu nga bo ebigambo byabwe baasalawo okuba nga bitambulira mu kulayira. Tusaba Allah tutaase.
فلا ينبغي أن نحلف على كل صغيرة وكبيرة تتشتاني لكبيرا ترى إلى كتننا كنني وأن نظل نحلف على كل شيء أو كبيرا تبيرا تلم كليلا كبريشين تشنا فإن هذا استهانة باسم الله كبانغا كويسام لنيالي الله ماسو أو بديسام أو باكدك كنيا ولذا قال الله أو قال تعالى ولين سونغا يوم تونزي الله يغامبا انت واحفظوا أيمانكم مكومي كليلا كومي تملا غليلا ليلا songa terimu n'obeeranga olayira. Waliwo endayira ezitera okujjira mu bigambo naddala ffe b'amasheekhe nga tuyumula n'obanga nsonga si yakulayira kintu nti kiikino owabula ku nsonga yakubeera nti onyweza oluusi by'oyogerako oyinza okuba oyogedde ku kintu kyonna noga nti wallahi bwetyo embeera efaanaganako bwetyo ekyo si kye tuliko naye era nga nakyo omuntu aba asobodde okyewala kyekiba kisinga obulungi kubanga Allahu tabaraka wa taala munene nnyo era erinnya lye terisaana kubeera nti nno oluusi omuntu oyitiriza kubeera nti omulayira mu bitaliimu wabula kiba kirungi nti akagambo ako ekigambo ekyo ekiba kivugidde enti wallahi nga noono akuli ku bbali agolokka n'agamba ha kirabika ewantu awo wakulu ekigambo ekyo wempulidde kijjidde abeere nga asimbawo essira amanye nti waliwo ekyokukola ewantu awo abeere nga yeddako kubeera nti yeetegereza lwaki ekigambo ekyo kizze bwe kityo. Omubaka sallallahu alaihi wasallama waliwo ebintu ebimu ebyabanga byetaaga abantu bagoloka ennyo obwongo bakusembeze nnyo yabalayiriranga ku bintu ebimu sallallahu alaihi wasallama. Omusomo gwaffe guno gukyagenda mu maaso biiznillahi tabaraka wa taala mukkirize tukome ku mpisa eyo nnamba 4 kakati omulundi ogujja biiznillah tujja kuba tetweyongera okunnyonnyoka ku mpisa z'okulayira endala. saba Allah tugase n'ebigambo ebyo. rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ay Allah tukusaba otuwonye okubeera mu abo abalayira erinnya lyo nga balimba era kusaba Allah otuwonye kubeera mu abo abalayiralayira ebirimu n'ebitaliimu. wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.